Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya muli bulungi? Nze Nudini Ntege, tuli mu nnaku, tuli mu kiyongobero. Akasajja kafuluka gye kafubutuse ne kayingirira essomero ne katemaatema ne kasanjaga abaana b'abazadde. Emu ku postmortem report yavaayo n'etulaga ekigenda maaso nti akasajja kakwata ekiso ne kafumita abaana sentimita 8 mu bulago munda. Bwe nali ndaba omusango guno nga ngugoberera ku Monday, omusawo ripooti emu yalaga nti bebi omu yalina amannyo 12 nga ge gaakamerako bambi. Ng'emisuwa yagitemyetemye muno. Kyampisa bubi. Nenva ne ku musango nga nja kutulika. Nja kufuwa. Naye akasajja kano ke baakwatira waawo kaavaayo ne keegaana emisango gino. Mu kujeegaana bannayuganda kyababuuseeko nnyo era bangi ne bagamba nti omusango gukalubye gukyuseemu, omusajja agenda kuwangula. Bino biki ebizzeewo? Bingi nnyo. Baamusomera emisango 4 gyonna n'ajeegaana. Kanso ssebo nsanyusa okulaba. Ssebo naye nsanyusa okuba. Oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Nja kusaba obuuze ku bannayuganda obabulire n'amannya go era okolera wa. Abannayuganda nsanyusa okubalabako nammwe okundaba. Buli omu gy'asinzira okulaba. Amannya nze Kiza Abdul Matovu. Kiza Abdul Matovu. Ndi munnamateeka. Ensonga ezigenda mu maaso. Buli omu aziraba nga bwakola ki? Nga bwaziraba. Naye tukkirize sofa abamanya amateeka kuffe tulaba buli kimu kitambula nga bwe kirina okukola ki? Abamateeka mulaba buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula. Era bannamateeka kati ffe tusaana kwebaza kkooti nti ensonga ezikutte nga bw'olina ozikwata. Omanyi obuzibu bubeera mu misango wegiti ezo capital offences. Omusango omuntu bamusomera omusango mu magistrates court wano ne bamuga omusango guno gwa kkooti nkulu. Ne bamutwala eruzira ne yeebaka emyezi 6 n'omwaka nga tannadda. Bamugamba olirabika mu kkooti ku ssaawa ezi, abeerayo nga ye amanyi ssaawa 3 tamanyi ddeeti. Kaakati ono bw'abanga mu mwezi gumu mu weeks hearing zitambudde, ku Friday mugenda kufuna judgment. Ekitongole kiramuzo okyebaza nti eyo improvement. Era ku government kigikoledde abadde bagamba nti wano judicial system tekola. Anti ebalaze nti ekola ate misana tukumulujjudde. Ale no banno baakayanye nti aba Law Society bavuddeyo ne beekwasa ekyo kkooti kyeyakoze kikyamu nnyo, kigenda kumalako abamateeka mu aba. Kaakati kigenda kumalako eddembe ly'ono omusibe. Omusibe agenda kuba ensala eyinza obutaba anti kati yeta kimanyi nti nno kkooti ne batanditudde awo. Kkooti y'abantu ekkirizibwa abantu okugibaamu ne yandibadde eri nga tutudde mu kyembazi za kkooti zennyini. Abo abantu ne bagamba bonna nga bali wali abalaba nti twagala kujja ku witness nga tebabagaana era bandize ne babeerawo. Kina bwe kikosa Uganda Law Society anti kati omanyi amateeka buli omu alina bw'agataputa. Kiringa wula ebitabo ebitukuvu. Bayibuli eri etya? Osanga nga eddiini ziringa 5 buli omu nga alina bw'agiraba. Kaakati n'amateeka bwe gali naye nga yo kkooti kyekola kye kituufu. First of all guno omusango gonna omuntu gwakola ku muntu oba against the state. Kati state yebaawo ku lwa muntu munno emisango eyo gyonna giri kulimira oyo. Era yajjanga witness ovula essaawa zino abandi badde bavunaanibwa bazadde b'abaana naye state atona abaleetanga ki? Nga bajulizi be. Era abantu bayombye ate state n'akwata maama w'omwana n'amubuuza omwana wo wakoma okumulaba ku ssaawa mmeka? Biki abadde alina emyaka emeka? State kyakola kye kituufu aleetera omulamuzi obulumi. Omuntu ono akozinza obulumi ku muzadde ono ye akusiigira kifaananyi lwakuba alaba obulabi ye anyiiga buki?
Bunyiizi. Naye yazimba keesi ye. Maama wa Gideon yazirikirawo. Baamubuuza ebigenda maaso buli yajjukiranga omwana we. Najjukira omwana we. Bayoola mu yoola. Yamututte mulamu bamuyise ensingo teriiko. Kati bamugamba abyogereko. Sikumutulugunya. Kati si mutulugunya. Era aba akyannyonnyola n'afeintinga. Mulamuzi n'amanya nti omusajja ono yakoozinga peyini y'amaanyi ku bazadde ku bantu bano. Ku ono yali mu kuestablishinga omusango. Eyo tiiki. Ono akola examination. Akola cross examination yawo. Omuntu n'azirika. N'azirika. Si faking. Amaze okulaga oli peyini ono gy'akoozinze ku ki? Ku bantu bano be yattidde abaana. N'eri community. Ate omusajja oyo Okero oyo gwe babuna yagenda n'agamba siri guilty. Tomanyi kyali mu audience. Abantu ne bagamba nga kijja kitya. Agamba tani tamanyi musango. Abantu bankubira esimu okuva mu Ebula n'Ebweya. Nange nnyina be nali nabo ne baŋŋamba owaayi omusajja yeegaana atya omusango. Naye tukkirize kiri bwe kiti. Ne baŋŋamba waliwo akiri emabega. Olaba agweganye waliwo akiri tewali. Kati bamanye kino abantu. N'abasajja bangi wano. Bamukwata mu bwenzi nayeegaana. Kivaawo nti yakikoze. Kati omukazi n'atandika omukakasa. Ndowooza mbadde sitegeera. Luli salaba message nga bakugamba ogenze mangu. Okitegeera kino kibagezi no message saazitereka. Bansonyiwe. Nsonyiwe simanyi kyandiko. Kati ebyo bibaawo kati ne wano mu kooti. Baidha abantu bakimanyi emisango gyonna egiri kulimini. Ayina obuvunaanyizibwa okukakasa ko omulamuzi nti omuntu ono gwe tuvunaana omusango yaguzza mu misango egiri kulimini ye muwabi wa gavumenti. Yayina si buvunaanyizibwa bw'onazizza musango kujja kumwanguyiza mulimu nti naguzza bagende bansibe. Ate kati lwakuba omusango gino eminene it's mandatory eri state okuwa accused balooya okumuli presentinga. Naye lawyer nsobola okumanya Nurdin nti nasse nenkuwa amagezi nti pleading wali eri nti oyina pleading guilty. Bw'onokkiriza tuyinza okulemera okuwolereza nojja noyogera ekyo naye nga nteeseteeze for example kati ng'omusango guno mu ntandikwa bwe gwali buli omu yalinamu ekyebuuzibwa waliyo omuntu ategeera asobola okujja n'atema abaana oba era nga buli omu ekijja ekyokubiri oba mulalu. Kati lawyer nsobola okugamba nti tusobola okukyeyambisa kubanga kimuggyako omusango. Lawyer ba defense ne bamala bakijja bakakasa kooti ti omusajja ono mulalu omutwe gwe tegutegeera bulungi ne batulaga medical records ze yabaddeko ebutabika emyezi 6 emabega. Abasawo bagamba enfuluma teyasiibula bagino gye yabula bubuzi bajja kumuta nga baddamu tebali bamativu mabega wa government ayinza okuddamu okusaba bamukebera omutwe bamukebera ne bakizuula buzuuzi ne bamala bakizuula nga mulamu nti omutwe guno si mulamu bamuzabuza mu ddwaliro aba afulumye. Naye waliyo chance mbadde yo mulalu tattibwa. Omulalu ate byakoze abikoze tategeera alumya community. Yensonga lwaki bateekawo ebifo nga butabika mumujje mu community mumukuumire. Saagala kuwulira era shona kakati ogenda kubanga mukulu bajjo yagambye nti kino ekigenda mu maaso oyo bamukwate kati bateeke ku State Square bamuggyeko omutwe si mutwe balina omusala ku kano. Okitegedde ekintu ekyo. Ow'ennyindo agisaleko tugambe leero ab'ennyindo mwe bamujja musale abaagalamu amannyo tujja na nnyondo okwonako limulimu eryo ne libaamu ng'alaba awulire ku bulumi obwo ate tetwagala bamutte yekka famire yejjeberewo nga bwe yabaddeyo ngatta ffe twagala nayo erumwenga bali bwe baalumwa twagala kibe kyakuyiga eri omulala yenna amanye nti kino bw'okikola tekikoma ku ggwe kirumya n'abakwetoolodde kati nga tonneekola byakigu kya ddalu byonna olina okuddamu n'ogamba naye maama wange obwana bwange kati bayinza sigamba babatte bajje babeerewo bafiiringe pain bawitnessinge. Kati bwana Nurdin tukkirize kino kasa twasaba amateeka gakwasaganya ensonga eno ekirungi gali mu kutambula buki. Ekisooka kye ŋŋamba nti wabaawo asuubira nti omusajja ono bagenda musalira ogw'okufa
ekyo tewabaawo akisuubira anti ge mazima agakaawo. So kuleke omusajja singa kizuulwa nti Okello byonna ebyogerwa yabikola tasuubirayo nti bagenda musalira omusango gw'okufa. Ekyo ekiboneze tukyakirina wano e Uganda tekyalina kalabba wano. Kyo ekiboneze kyaggyibwawo nga kiri against eddembe ly'obuntu. Constitution ewa omuntu eddembe buli munnayuganda okuba omulamu ate amalawo obulamu bw'abalala. Kati waliwo ebibonerezo ebirala ebiddako ng'okusibwa obulamu bwe bwonna, okutuna nti oba yeekobaana mubatta, omulamuzi n'agamba kusibya emyaka 4 oba 3. Tekitumala. Nedda. Kaakati abaana bana omuntu bamusiba obulamu bwe bwonna, ekisooka avudde mu society tagenda kuddamu kulumya. Agiddwako eddembe ly'okwasosietinga n'abantu be. Agiddwako eddembe ly'okulya buli kyayagala. Ono ali mu kunywa n'amazzi mu kkooti ky'ogamba bw'anaabera mu kati ekyo kiyamba buyambi muwabi wa gavumenti okugyawo kyenkuga ekyandibadde kimutaasa. Nti munnaye okumanya omusajja ono mulamu ategeera bulungi. Bw'atuuse wano bw'awulidde nga nnyonta yeemuluma asabye mazzi, tannasaba ku mubisi. Ogitegeera? Tannasaba bikajjo. Bw'amaze okulya lanki asabye soda. Ono omuwabi wa gavumenti kimuyamba asabye ne laptop nti omuntu ono ategeera bulungi. Kati ebimu ku bitugakasa nti ategeera ebyo byali mu kukola ebyo bamwekizamininga ne bagamba naye omulalu. N'ekirala omuntu ono ali remorseful ku bye yakola. Tutunula reaction ye n'omulamuzi akiraba. Ono omuzadde bwa faintinga n'agwa nga bamu cross examining. Tutunula reaction ye eyo yatta agambibwa okutta nga ali bwati tebimukwata kala tafaayo yamanya bazirike. Ogitegeera? Kati byonna ebyo omulamuzi abyetegereza biyamba mu kkooti enneeyisa ekiki kikulu. Era state attorney kanaasaba okumussa wali katuuti amu cross examining, awo by'anaamubuuza ne by'anaddamu bijja kwongera okustampinga nti omusajja ono ategeera. Ajja kusooka amugambe kati for example ife yakitulazi bamuyimiza ne bamusoma ne bamugamba amannya ge Gbalere Okello nti yes my lord otegedde byenkugambye. Yes I don't understand. Ekyo kyokka so yandi musomya amenya n'akyuka n'amaguka. Okello n'abuuza Okello yaliwa naye amanyi yani bwe yamugamba yitooke please sit n'akola ki n'atuula. Ekiraga omuntu akola ki ategeera obulungi. Kati ebyo byonna ebigenda mu maaso ayina sayidi gy'owagira otandika ogamba kituufu ekyandimutaasizza tekikyaliwo ekyobulalu tekikyakola. Tannabaako kabonero ka bulalu naako okuva linatandise omulaba bukyanga ajja mu kkooti tannakolayo sayini ya bulalu neegi kuva ku ntambula entunula gy'atunula omuntu ategeera obulungi. Bw'atandika okwogera ye muntu alisoba obulungi. Kaakati bamubuuza olagawa ate akimanyi nti era ali ku musango. Kaakati ekyo nga kimaze okuba established abantu bandibadde bezi n'abakakamu nakuba basanyufu. Kyogamba bino mekakola tugume bugumi amalala gako gonna ge gakola mu kkooti ga kaseera. First of all, abantu bakimanyi omuntu alina eddembe okuba mu kkooti okunywa amazzi. Tebagasaba tebagasaba naye babeera wali n'ekirala teri ayingira mu kkooti nga musibe. Akasajja kano bakaleeta kasibe bakata mu kkooti wali mu kkooti tukakasa tulowooza eyo neutral ground tetunnakakasa nti olina omusango. Tetunnakakasa mu maaso g'omulamuzi tonnaba na muki era bakuggyako empingu ne bagundi bana ba Edi Mutwe baba wali mu kaddooko kaabwe ngira njagalako kulaba ku Edi Mutwe nga yeetuliddeawo kati lwakuba enjawulo yaabwe eri bweti bo babeera wali babangi no bana abasala singa babali basatu singa babateekawo bameka basatu naye yali atya kati bali ba Edi Mutwe tebasobola kutwa wafunda ate babaamu nga 8 bali munga 8 abakabanja. Njagala Edi Mutwe bamuwe ku ddembe eryo liba. Kati Edi Mutwe eddembe alinera walisaba amazzi. Bamuletire moye. N'agasaba amazzi ajja ganywa. Kali lwaki tebaleta yabatemu abana nabo ne babateekawo lumu. Kati anti enjawulo eri bweti. Guno omusango. Mwangu nnyo lwaki. Byonna ebyetaaga okukakasa obutemu.
biri awo awawaawo kubanga singa twazuula abaana bafudde ntandika okunoonyereza ani yabatta bandikutte abantu ne balwawo okuba pulesinga ku scene of crime nga bateebereza yabaddeko wano ku makya alabika yakoze bwati naye ono eyajja n'ayingira ne mumukwata red handed murder weapon agirina eyewitnesses weebali emirambo weegiri twali tusigazaako eyo yokka ye yali ebulako mu lunaku lumu 2 yali efulumye ne batugamba obujulizi bamaze okunoonyereza ekyo bula fayiro yaggwa mangu ne bagenda mu kooti okutandika nagambye ekirala gavumenti efunye interest lwaki kiri mu kugiyamba nayo okulaga abagamba nti amateeka ano tegakola nti gakola kino kibakola yensonga lwaki batadde wali mwenna kamera muzitadde awo buli muntu alaba nti judicial system ya Uganda yakutte omutemu omusajja wali eri bali kuhiyaringa misana zonna zikiraba kati gwadde n'ogamba nti Uganda amateeka tegakola bali mu kulaba evidence teeka likola basooke banoonyereza omusajja ani ayinayo taata we minisita nedda ayinayo taata we kojjaawe jeno nedda kati ebyo byambu tetuli shuwa oba twandigambye naye omulugwala bamuyita bamuke bava mu layini eyo balugwala beyo mbujajja waabwe ate nabyo ne byeyatemya abasinga basatu beeyo bangambye owaawana aliko omwana omu naye ebyo bya by the way kati yo gavumenti kino kigikoledde akati oyagala kuŋŋamba nti nno kino ekikoleddwa eggama oba ekigenda mu maaso n'ensala bwegenda okuba tusuubireyo case ezifaanana bwe ziti nti president esetingiddwa kati ono omusango gwa high court we banaagusala ensala yaagwo yonna bamaze osetinga president guno omusango gunajja nga gufaanana bwe gutyo bajja kugamba bugambi omulamuzi ajja kukwata bukwasi ensala yali wano ateeke wano omusango gutambule bakutuleetere gundi for example ddala egikolwa emisango gikolwa mu community nekitraumatizing abantu abali within basobolera high court erina original jurisdiction esobola otula wonna weeyagala ne bwesalawo nti kati ono tugenda muwozeseza mu katale kaleerwe kuba yali amaze ebbanga lyonna nga yatemula abamaze okutunda ebintu byabwe awo etuulawo essaawa eyawafuuka kooti era ejja neetula nebwesezaawo omuntu wawe bweyagala neegenda nga bwalaba guli omusango we bagugye n'ogwata ogikwatako bataganjulira wano constitution ku parliament ne bagamba tuguulirira embaale era gye gwatambulira kati tebalina yeeyina original jurisdiction okutuula wonna weekola ki weeyagala naye abantu bagume ono omusajja nze nga nze tukkirize amateeka weegali nange ndi muntu nyina abaana olowoozaamu singa yali mwana wange gwokuba mwakafaananyi gwawaga jju nagambe okero jju ng'ogamba okero jju nga bakutte ku kaana kaako oba tonnakazaala akasisitawo bajja oli azzaaka oba maamawo kakati amateeka ekitukoze obulungi luutu eno gali ku sayidi eno gali ku sayidi y'abaalumizibwa ate gwemye obujulizi bwonna buli buti era oyo omusajja ne batamusiba prosecutor yejja okunoonyerezebwako yaba adibaze buli kimu oyo owa poliisi abeera ku fayiro eyo anoonyereza obujulizi era yagenda ku siini najjako abantu interview bonna abaaliwo oyo n'akuŋŋaanya obujulizi n'abuwa state era state bw'alabamu akabulamu nga mbwakano genda okanyongerereko waliwo ekibulawo genda okindeetere fayiro n'enywera ng'anoonyereza kati tukakasa state wagenza okuleeta fayiro eno n'ogisanctioninga nti omuntu oyo aleetebwe tugende mu kooti ng'otegedde nti obujulizi bwonna bukola ki akasajja kagambye ko tekaaguza era tekabamanyi ekyo kituufu okwegaana kya bulijjo naye siteeti beegaananga bulijjo abazzi b'emikolo beegaana bulijjo abamu bamala nabakamula nnyo
n'amaana agamba ekitiibwa omulamuzi nzikiriza kale ekituufu natana nsaba bansalire ku kibonerezo kati bw'atakkiriza ne bw'atakkiriza obujulizi bwe nkugambye bwonna obuliwo kati nga bwe yagaanye ate era state atukoze bubi mba nadde nsuubira sala bulungi opening statements zaabwe nga batandika yali atujjira bulungi n'ekizibiti madawipol n'atusiigira ekifaananyi tukiibwa omulamuzi omuntu ono avunaanibwa ye gundi okero ali mu maaso gano ennaku z'omwezi bwe ziti ku ssaawa bwe ziti yayingira essomero najja n'agamba nti ayagala kuwandiisa mwana somero ne bamaze omwerukaminga n'afuluma kumba ayina ekisi era kyekino okiteekaawo n'akikozesa n'akwata omwana asooka wa myaka 4 n'ekitundu n'amusala obulago n'akimusugga ne kiyingira sentimita naye baabisoma saga nti kubisoma njagala practical bintu bibalage tuterebwe ekyambe ekyasala we nasangira zo amanyi we ganzigwereramu wali nti nga yali asoma ng'alaga nti yali ku postmortem report naye ng'alaga nti baasooka wa ku scene of crime bw'amala ogimaliriza ne batutwala ku ripooti y'emulago abaana bano omwana omu waliwo enkugambidde omutemu ono n'akwata omwana omuto atasobola kwerwanako ekiso mu bulago era n'akimuteeka wansi era ekiso kino kyamuyingira sentimita 8 okitegeera ate ebimu ku biraga ne motive nti kyewali okola wali okimanyi nti nzize kutta wafumitawa ate ayina kigendererwa singa twakwata omwana omu nga yamusaze omukono omulala yamufumisa okugulu ne tugamba yalumbye abaana n'abafumita naye nga mukono kugulu ayinza okuladdeko ekizibu naye tiyadde tayagadde kutta naye ekiraga nti yali ategeera abaana bano bonna yali amanyi waayina okuba nga waasala awo omwana ono afa bufi kati siteeti n'omala otuterawo abajulizi bagamba eyasooka ow'essomero yalagira ddala nti yajja n'asooka asaba ekifo okitegeera n'ababuuza bulungi nnyo wano mutwala abaana ba myaka emeka okitegeera n'amulagirira nti tulina gundi ey'okubiri omwana emyaka gyalimu yajjambu nga naye alinga aleese omwana anoonya kifo asome namugamba omwana oyo ono bw'ali ate ajja kujja ku gundi eri ey'abaana endala ko ye eri ŋŋenzeyo tebanfuddeeko kati njagala wano musasula mmeka nti tugeze emitwalo 12 buli mwezi naye ojja kusasulayo 6 uniform and water ko ye nti kale kaŋŋende neerowooze nkomewo mbitunulemu enkya omwana mukoleki muleete naye nja kukusaba omwana ono yali tayogera bulungi njagala omumonitaringireko ensonga njagala abeere wano naawe olabe byakola bwompa ne ripooti ye development omwana ono adevelopinga atya yali emu ku submission ey'omu kuba witness kati olabye nti yasooka n'abayinga gundi yali agezaako kujja suspicious gundi yonna ku ssomero abantu tebasuspectinga oyo yaani asatya naye teebereza zze alabiddwako mu ofiisi amazeeyo eddakiika ezo byetwakogera waneeyo byokka bye yayugira eddakiika itono enyaameka 2 avuddeyo teri buzibu ki kati abasikaali bw'omwejereza omuntu ava mu ofiisi vudde mu ofiisi y'essomero atambudde tumanyi oba bakkaanyiza ali mu kulaba environment bwefaanana wabweru yekkaanya kompawundi yaffe oba omwana nawulira yayingira oba n'amala nadda ate lulala kati awo kati wadde olulala lwe yajja nga azze ku mission naye nti yasooka najja naestablishinga bulungi yajja naestablishinga nti sirina buzibu n'akakasa n'okumanya environment bwefaanana ey'essomero kati nayeetegeka ebyo byonna byonna bikulaga yakola ekintu ekitagudde buki ebyo teri mutabufu wa mutwe abikola ate omulalu w'abaana kuba ejjinja atunda wakuba naye mbubaga abaakatwalako ebutabika akakati ebyo tutaagala kuwulira mbubaakatwalako anti waliwo agamba nti katta omwana eyasooka edda
nga mbu awo 2019 waliwo omukyala akalumiriza ne katasibwa ate ne kaddayo mu America. Naye nekira kye baba tuyamba ne Uganda kati kiki ekino nti omuntu lwakola omusango n'atabonerezebwa oba otadde risiki mu society omuntu oyo omuntu agenda kuddamu alumya omulala kati singa bamusiba ku oyo omu bano tebandifuna andi budoza bakatirako kyabulalu kuli ne kasimattuka kati okubalaga nti si kalu lero kakoze mission empange ebyo nabikakasa sikaki sikalalu kakoze mission empange ne kalumya abaana kakoze mission empange ne kalumya abaana noli agenda kugamba kalina lwe kagweddalu anti kati kyalina okikakasa ndi bakebedde mutwe nga mulalu alina okikakasa kuvaako ne guddako kati ffe essaawa zino byonna konda kitiraga mulamu bwe bamukebedde bw'essaawa zino nga muki kankuwa example osobola okukola omusango ng'onywedde omwenge essaawa eyo batotegeera naye bw'oba excused kyokozesaayo nga totegeera bw'otakiddamu ne leero nti mmanyi okutera okutamiira anti leero okoze totamidde okitegedde Josh wulirawo wano okola otya bulijjo osobola ojja n'okola omusango ng'otamidde n'oleeta excuse nti intoxication nabadde simanyi bigenda mu maaso naye ekyo bw'okikola luutu eyo n'osimattuka tojja leero ng'olina soba bulungi n'oddamu n'okola omusango gwe gumu n'ofukira abantu n'obugamba nti nze mumanyi nze ntamiira nga mukimanyi awo tugamba nedda era omusango gukukwata ate n'ekirala n'obutamivu bwennyini tubwekennenya kati ne bw'aba anywa enjago oyo omusajja waliwo omuntu agenda neyeetamiiza voluntarily nga gwe weesaliddewo njagala kutamiira gwe okoze eki byonna by'ogenda okukola awo nga gwe weerondewo okutamiira bigenda kuvunaanibwa gwosazeewo otamiire n'okuba abantu n'obatuusaako obulabe kati tusobola kuleka abantu bali nga tebafunye justice olw'okuba gwe wasazeewo onywa omwenge yensonga lwaki webakukwata ng'otamidde kukuba ng'ovuga tebagamba nti atamidde n'asimbula emmotoka nga tategeera bakuvunaana bwe bakukwata tebakusonyiwa butamiivu ng'otegeera bulungi wagenze n'onywa omwenge ng'okimanyi gutamiiza n'osimbula emmotoka ng'otegeera bulungi wanywedde ky'omanyi n'onywa ekitamiiza n'omala n'osimbula emmotoka ffe tukukwata lwaki ovuze ng'otamidde ogenda teeka wala mu bulabe n'ovunaanibwa ne bakuvunaana okukola wabula w'osimattukiraawa omutwe gwa Nurdin tegugendangako omwenge wawula bwe bamututte ku pate ba Megatron ne bamutega eccupa yaki nakutega ekicupa agambye juice yakirunze dda atabudde bijje musoni n'ebirala gwe noonya bunyingo omanyi oli ku juice n'ovaako n'ogiragirawo okakkananga osimbudde emmotoka ekoonyi oba okubye muntu kati awo gwe ate osobola okwejjerezebwa tulaba likodiyo Nurdin tanywanga ku mwenge naye bano bamuteze ki omwenge mutegi kati awo defense eyo kawo weesobola okukutaasiza kati omukulu ono oba yali alaluseeko emabega eyo n'aveeyo ebutabika nga bakasa nti ono tumujjanjabye ateredde agende n'afuna n'amagezi n'alinnya ennyonyi n'agenda n'abeerayo okitegeera kati twagala America ekozesa balalu kati n'ekirala kyenkakasa kimu nti okulaga nti ategeera bw'abanga ate musawo era yasaze bulago omanyi waliwo omusango gwa Mafi Kirabo eyatta girlfriend we gutya gubulira omuntu Mafi Kirabo yali musawo girlfriend we yali asoma Makerere ne bafunamu obutakkaanya awo katono biki kati ng'omuwala bambika ngende waggayi wange muzza omutima kumbe kyali alina obusungu bwe n'akwata akambe obwo busala obwabo bw'abasawo ng'akimanyi bulungi nti bw'ensala wano omusuwa guno gutta omuntu kuba alina obukugu obwo mukugumu ekyo n'amusala omusuwa gwokka wano kumpi n'omusuwa omuwala n'afa omuwala era bwe yakwatibwa ekimu ku kyakakasa nti ono yalina motive etta
yayina obukugu ng'amanyi ebitta omuntu kuba musawo era yasala omuntu wasobola okufiira amaki amangu era ye gwamusinga kakati noono olw'okuba alinamu obukugu amanyi omuntu wa waafiira amangu bulago lwaki yasala mikono kitegeera kakati gundi kooti etuyambe buyambi ffenna bwe tulaba ensonga zino ensonga ziri kiriya nnyo omusajja ono ku lwokutaano nga njagala okuwunzika waliwo abalina fiya ya Amerika eno akasajja kamerika emu ku lipooti zempulidde olwaleero omwagaye nti nakebera nga paasipooti yaako Amerika pamiti Amerika buli kimu Amerika oluzungu lwe kafuwa ko nakawulidde omulamuzi alina yatuse n'agamba okawogera nerera nkawulidde akati kiri bwe kiti oba mu Amerika oba mu Russia oba mu Isirayiri oba mu Irani kasita akola omusango wano avunaanibwa mu mateeka agawano era tewali mu Amerika asobola kuva eri najja wano n'amuwolereza tonnamanya wano wemakinde ku kooti Abamerika envoy yayikawo baagala bo muntu waabwe Omumerika waabwe amaze okutta abantu nga tebaagala kumanya oba yatta oba teyatta kati ne balyoka batiisatiisaawo emakinde ku kooti kati bine banaabikola n'obudde ng'oli azizaano omusango kiringa kuwa ekizampu Palaso yava wano n'agenda mu Amerika yadda nti nnafu ngezaako kugamba amateeka geeri gegamukwata era olwasimatuka paka wano naye Amerika teyasigala kulabiriyo nganze kati naffe wano ono yadde mu Amerika bw'akola omusango wano ayina vunanibwa mu mateeka gaki ga Uganda ye yanona ki mu Uganda ng'amanyi waabwe Amerika teyina waabwe lwaki tattayo essaawa zino teyina kyesobola kumutaasa lwaki omusango gwe yakola si gye gya bulijjo mbwe babeera wali abazungu nga bagamba omuntu waffe bagenda kutunula bagenda kukola ki omuntu waffe tebamutulugunya ate era ne kino kirungi era gundi kooti etuyambe esettinge president ye eriwa ku bantu bonna abajja wano nga balina obutuuze bw'ensi ze balowooza nti z'amaanyi ne bakola ebikolobero kuba na Uganda bo bava mu Amerika nti bava mu Amerika so Bangereza kati bakimanyi nti Obangereza kooti etulakakase nojja n'okola ekizibu ne bakusiba tukakase era nsaba luutu eno naye kyemmanyi ne gavumenti kino kyenkugamba kye atesaba omusibe waayo ate etya bamanyi okusaba abasibe kajje to exchanging batero affe tulinaayo watuluma singa adde basibayo mu Uganda oba ow'amaanyi tetulinaayo in fact buli muna Uganda ali mu Amerika nga musibe ajja serving obusibe bwe buggwe gwe babuuze ajja kubeerayo paka obusibe bwe bunaggwadde singa abadde Bungereza waliwo omusibe waffe kati e Bungereza aliwo gundi ali omulamuzi oyo kati ate e Bungereza ate yo taviirayo era ddala lwaki amateeka agatambula wano n'ag'e Bungereza gafaananira ddala bakwata bukwasika ffe twakola copy and paste kyekiri ekye baatuwa wano agasinga gakola ki gafaanagana eno kulimiro gundi sisitimu bwetambula yeri e Bungereza kaakati oyo tasobola kuvaayo paka nga amaze ekibonerezo kye naye ate oli gwe tulina eri ewaffe gwe baasiba owaffe tali kugwa naggomola naye ono ne yassa abantu nze nkugambye ekibonerezo ekitono ennyo bulamu bwe bwonna mu kkomere era nsaba omulamuzi ekyakikole tatumalira buki naye nze ekyo njagala Museveni akwatemu kati ate pulezidenti akwatiramu wano njagala akwatemu pulezidenti akwatiramu wano sigamba wano ku prerogative njagala eno agambe omuntu yenna eyakola ekyo kalabba andi kaakati munaatandikira agamenye anti kyembadde okugamba kati olwo ekitongole ekiramuzi atandise okukiyingirira abagambye nti nze mbawadde ekibonerezo anaamaliriza ekyo attibwe nga pulezidenti w'eggwanga ffe tetugenda kuweera nga eyatta abaana bwasibiddwa busibwa kati nkugamba bino pulezidenti kati bo tebalina musango kati nkugamba kino okimanyi kati pulezidenti ne bw'aba ayagala nnyo
ensonga kyasobola okuinfluencinga kimu singa ono abadde alina chance efuluma asobola okubagamba tafuluma ntugeza asobola okugenda ku bail singa abadde alina omukisa ogwo kankuwa ekizampu atalina bail esobola muweebwa kati already omusango guli mu kuwutambula kati kankuwa ekizampu abadde alina omukisa ogufuluma singa bali badde basobola okuestablishinga insanity nga wano nga bwogaye nti yaliko ebutabika naye olw'okuba ne state eyagala abantu bali bafuna obwenkanya ekyo teryakyogerako era sinakibulako nga kyogerwa nako wali biri mu hiyase neba naleeta biri mu hiyase kati ogenda kulaba no ba defense lawyers bagenda gezaako kuvuga nga responsibility banenya essomero bajja kunenya asikaali lwaki ono yayitawo ebyo naye nga tebijjawo ono kyakolaki kyakola nga wooga n'agana afa bagasalira essubi gano gakufa bawolereza akasajja ako bali mu katu already ba state bo tebalina kye bafiirwa batuukiriza mukolo nti you are represented tebalinayo mukisa nti bayinza okukejjeereza tebasobola obalabye nga batudde wali leero basoose na kuwoninga bantu bannange etteeka ligamba omuntu aweebwa bannamateeka era bali muri abayimiri batudde wali bannamateeka baggwanga lwakubeera tulina okubawa nga nabo baliwo lwakuba balagiddwa abantu tugamba munnayuganda okkirizo ky'okuwolereza omutemu nga kijja ekyo kyekyadde kitawanya audience eri wali era nange kintawaanya abaana b'abandi baagira alina eddembe okukola ki okubulerezebwa naye nkugambye ne bali batuddewo buki kutuukiriza mukolo nti procedure zonna zagobererwa kyayagala bakole bakwate famire y'omuntu oyo bagireete ebeerengawo erabe ebigenda mu maaso erabe ku baana b'abantu abattibwa like ku bazadde abattibwa njagala famire y'akasajja ako ewulire ku bulumi buno andi kati omulamuzi kyebamuleeterayo ekyawaako ensala abaleete abawaabe ekyo tebakitaddemu ate ekirala mu ntambuza y'emisango ekyo tekiriimu okuteekamu third party atali involved omuntu nga weza emyaka 18 okudda waggulu bw'akola ekintu kyonna abalayebo nga yeki ng'omuntu baganda baako bajjajja ne jjajja bamuleete ku kago kati obadde okimanyi n'oludiini oyinza okuba inayo w'oluganda lwo nga temulina nkwatagana yonna eyetaaga eriiso nti waliwo ayagala omutima naye neŋŋamba bwe kaba nga kituufu kekatta omutima ogwo omutima gwako mubi ogutwala ate nawe nemukola omutemu omulala nemukola omutima omulala kati neŋŋamba batwale butwazi bino ebirala ebisobola okuyamba tuleetewo abasezi ekiro ayagalamu eriiso olyako kitundu n'otwala byebizibu mpulira obusungu naye ng'ekituufu abantu basooke bakkirize ekintu kimu omanye ekijja omanyi kinyaga bitono beematize mu mitima omusajja ono ebitundu 98 ku 100 omusango gugenda mumusinga naye tewaliyo tesuubira nti waliwo omulamuzi agenda okugamba nti oba mutwale bamuse kalaba anti tugenda kagwa mu bulago taliiwo tugenda kumugwa mu bulago era balina temusobola mumugwamu bajja musibayo yekka abantu abali olaba security emuliko ogiraba lwe basooka okumuleeta emakindi n'abasibe abaali mu buduukulu bagamba oyo omusajja kye yakoze bamutuweeno bamusabirawo njagala kukulaga nti ekintu kyeyakola kiri devastating kati security gundi state ejja mumukuuma ekyo ndi sure ne mukomera naye tukize bannaye komera kukomera omulaba agamba tanta gaalina essaawa ze nga tebannamusalira musango eddembe akyalina liki bwe banamugamba nti osindikiddwa eruzira obeereyo obulamu bwo bwonna obusigadde ensi yegenda kukyukirawo wennyini wali olabyeko omusibe atta basibe banne sinnakirabako omanyi nti emmotoka gyagiddemu era nayo kaweze katetta omuntu balingambye ayinza n'okuba afudde kyogamba kakibaddemu n'omukono sikiwakana kasajja kadde akasiba emikono n'amagulu gwe tomanyi mutemu bw'aba wayita kukola kintu mpuliddeyo agambye omulala nti nga temunnaba ku musajja ono kati bino si bano ababadde boogera tebiri ku gundi y'amateeka abadde ngagamba nga temunnadda ku musajja ono nti
awo wennyini nnyini awo waliwo omuzimu ogutwala abantu. Kasuku agambye wano tuve tyawo kati katono agende nga bilioni 5 tazikutteeko. Kasuku abadde awo ekimotoka nekiringita muwulidde ng'aweekeera kaakati olaba bali abagambye nti waliwo omuzimu ogutta abantu era we baatadde egundi naye ekyo nga weekyetukkiriza tugaane abantu amuteeka tugaleke gakole. Ndi mukakasa nzikiriza sipiidi etambudde yeeyo anti obwenkanya bwebwo omuntu ono kuba eliminated kuva mu society agenda kuba ajjiddwa batya anti labayo okimanyi nti omuntu ebamutta abata bamuwadde ekibonerezo njagala bamutte mpola kati nandika n'ekyo nakyo kyennyini kati ate olwo otyobodde eddembe eddembe ly'obuntu anti likuuma ekibi tekijjaawo kibi n'oluddiini anti ekibi tekijjaawo kibi tusobola kumubonereza ate mu ngeri eki entuufu ng'akoze atya anti etteeka terikikkirize etteeka ligamba omuntu bw'akola omusango ajje atuule mu mbuga z'amateeka aweebwe omukisa kye tuyita fair hearing era fair hearing emuweereddwa omulamuzi amuwe ekibonerezo ebibonerezo byonna eby'emisango egiri ku kulimino biwandiike mwebiri mu penal code. Omuntu bwatta omuntu asafalinga musango gwa kukola ki gwakuttibwa ekyekibonerezo ekyaliwo bwakakasibwa nga yasse. Kaakati omusango gwa mukyala Susan Kigula gwe gwakyusa guliwa yajja n'aloopa bamusalira omusango ogw'okuttibwa ne bamuteeka eruzia ne balwawo omutwala okumukola ki omutta ne yeekubira endulu mu Supreme Court. Supreme Court netulamu ng'agamba ekibonerezo ky'okumutta kityoboola eddembe lye ery'obuntu. Kooti n'ekitunulamu kubanga constitution ya Uganda eno Penal Code Act ekibonerezo yatugamba bwotta ovunaanibwa naawe osalibwa gwakutta bw'osingisibwa omusango kutta. Kaakati naye nga constitution yennyini netugamba nti singa omuntu yenna buli munnayuganda olina olukusa ddembe lye okuba omulamu. Kaakati ye ng'agamba constitution ng'empa eddembe okuba omulamu lwaki ate ensalirwa ekibonerezo ky'okufa mba nti oboddwa eddembe lyange ekirala okunsalira ekibonerezo ky'okufa ne we mba ndi waakuttibwa mwezi gujja mba muntadde mu kutulugunyizibwa ati nerwa kwanza sali mu bateesi era omuntu asigiddwa omusango ebikutereddeko olina kuba kutulugunyizibwa era tolina kufuna eddembe lyasaba talina ddifuna olw'ensonga oba wamalako abalala eddembe. Kaakati abalamuzi baakitunulamu ne bagamba kituufu kibonerezo kya Kalabba kino kityoboola ssemateeka era yaliyo n'abasibe abalala abagibasaddwa ogw'okufa 416 bonna ne baggyibwako ekibonerezo ekyo ne baddayo ku saavinga. In fact yateebwa n'okuteebwa yafuluma. Kyenkugambya wentya nti akasajja kabagira wano omuntu n'awanguluma n'agaba bonna mbatadde. Kati kano ko tebasobola kukata kyenkugambye ngamba omulala naye agenda kubaala bino bamusiba amayisa obulamu bwe bwonna naawe nkya notta okitegeera. Just kye batulamba kimu ekyo kibonerezo kimuweebwa. Kyesaagala kuwulira nti abalamuzi bagenza ogira bwe bati bino byobadde ngamba wano bazudde alabika mulalu era bamusindise ebutabika eddwaliro abantu bajja ddirumba ekyo mbalabula ne bamala bamusindike butabika eddwaliro abantu bajja ddirumba buna bamusindika leero enkya kawungezi bagenda kusanga bamumaze twagala kulaba ku mulalu tulaba bwatulaba bwalaba abantu nga bajja wabatategeeragana okudduka ajje gye bali tulaba oba mulalu bamugambe genda otuule wali mu bantu. By the way ogwo omusango ogwo buli looya katiwa nga gwokwasiza nga gwogambye yabaavunaana ku sayidi evunaana nga wali omulamuzi wa gavumenti buli looya ogwo omusango aguwangula okuggyako nga mufu nnyo naye buli looya ogwo omusango aguwangula. Buli kimu kiri kiti waliwo emisango nga gyakunnyonnyola nnyo walaba omusango gwa gundi gwa Katoka Jubi
gwalimu okunyonyola kungi nti oli yatuwa ssente n'atufandinga ffe tutte omwana simanyi tukole tutya n'avuga n'ajjako ekiro nga bagatta mugatto muleeta kuki kusiina obucrime era okumanya omulamuzi yasooka okuwuliza yagamba katoka gyo bitalina musango n'amwejjeereza DPP n'ajulira mu Supreme Court n'addamu era naye ng'olaba era awo n'akwata ne bano abatta ababiri n'abafuula ba witness be balumirizaani Kajubi naye ng'olaba nti Kalumanywera waaki w'amaanyi okuleeta ono ku butemu naye wano omusajja azze emisana n'essomero kyemanyirireko kamera eri musajja yajja misana ttuku ng'ensi eraba natta misana ne mukwatya ku scene of crime n'ekyambe kiriko fingerprints ze ye yasaze ng'ogamba era anti mbumulalu anti nkugambye waliwo omulalu byatakola omulalu takola strategy tuyambe bwetugamba nti mulalu bamuta addeeka ku bigere ate bamugambe tukuteeredde wano fuluma ezo jja zino n'enkya ebintu byonna kwamanyi bazzayo ku ebizira bawa bamuwa ebintu bye kati bamute buti tulabe bwaliyeno okutambula bulungi tulabe ye tatya kutambula n'abantu agamba bamute abantu bamuteege tebagenda mmuteege tasobola kutuuka gundi simanyi oba abeera within awo nga we yakolera omusango tasobola ne bamuteera awo wennyini mulalu twagala kulaba oba mulalu agenda gye bali tasobola omulalu takola strategy omulalu najja n'amanya nti kansooke mu office male okuguumaaza bano male nkomewo nkole kino omulalu takikola mulamu awedde emirimu omulalu ebyo tabikola byonna byendabye muntu mulamu awedde emirimu ate omulalu omusajja omulalu ayoza engoye n'atukula bulungi omulalu ajja n'amanya nti bwe nnyingira ku ssomero nti nyina kusooka office yeeri nyina okubuuza ne bwe gwe yali abuuza teyali suspicious nti omuntu ono byabuuza ebibuuzo nga tebigatta byali mu layini ng'omuzadde oyo omusajja mulamu awedde emirimu kanso nkweyanziza esebo kanso osangibwawo abantu bayo ku nnamba yo aneetaaga 0705 namba yo kabankubire okolerawa bajje tunyumye essaawa zino nkolera ku Wakazawuso wali ofisi yange bawe ku nnamba y'essimu 07 abantu oluusi baagala abantu bayambako bataputira ku mateeka bawa legal aid lwakuba nze kati nasalawo syakola ku limino kambere eno omusivu okusinga sivo yeeriwa Nuruddin yagula wali ettaka Kasibantazze yagenza okutuuka ng'alizimbyeko ayingidde mu ttaka lyebyo byenjagala Nuruddin yagula ettaka lye nti bwe yamala okuligula oli n'amugamba ekyapa bugenda kukifuna mu mwezi gumu nkuwene possession yagenza okutuuka ng'atunzizaawo omuntu omulala ate ono yanguze emmotoka yanguze emmotoka nensasula essente n'atagitwala n'aba emmotoka bali mu kubba bba abaana bali mu kuba ku poliisi ekibwe gye bayite yeekatwe alina gwe yagulako emmotoka ali n'asigala ng'agivuga n'agigaanira kati waliwo era waliwo ne mulayini eyo era ebiri ku limino oli akuggyeko sente luba okuggyako sente mu lukujjukujju ng'akuwa ekyo n'atakikuwa naye naawe awo wennyini awo mu layini eyo abantu bali mu gamba omuntu gyankuguza emmotoka $4,000,000 n'amala ogimuguza naye niwe oyinako 6 gumpe awuli aba atuuka mu $2,000,000 n'amugamba tayimu yaggwako kye bakula mugamba nakuwa emyezi 6 naye bwe kye batamanyi ono aba abanja ssente aba takyabanja mmotoka ajja nga talina na court order n'asika emmotoka n'agitwala babbye emmotoka z'abantu ezimalawo nti nno bwe tagire nga ngitwala tebibaamu kuba nyina ye mujje nanula ku gundi wali kulumumba bayitirivu bebazigeno zitwalaku mujje tubayambe enamba eri meka 0705 51 63 19 kansani matovu lyerikola kanso matovu omuwulidde bulungi ng'omusango we twegutambudde nagwo okuva gye twatandikidde nze bwento bwembirabye tukyagenda mu maaso tulinze ensala ya mulamuzi naye nze byensaba byebyo ate n'amateeka gasaba birala President Museveni vaayo tuyambe twagala kulaba ku muntu nga
akoze ekidiba ky'omusaayi famire ye ng'etudde naye kiwulireko erabe ku bulumi abazadde bwe bakola ki bwe bayitamu omuntu alabe bintu ebimu mateeka gagira gawa abantu eddembe abakozi b'ebikolobero nze bwentyo bwe mbiraba kambasiibulire wano tujja kuba tukwatagana omulundi omulala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mweraba